David Kasoza abadde omutuuze ku kyalo Katebere mu disitulikiti y'Emityana yasangiddwa ng'attiddwa n'omulambo gwe ne guziikibwa mu musiri gw'emmwanyi. Kigambibwa omugenzi yasembayo okulabibwako ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno. Okumulabako olw'omukaaga Kawungeezi, olw'Essande teyalabika, ku Bbalaza teyalabika, ku Lwokubiri. Kati omupakasi w'awaka Joseph Sejjemba yalabibwako ng'atunda embizi ya mukama we. Era abantu ne bamwekengera kwe kutandika omuyiggo ogwa Kasozi David omugenzi Katwe. Bwe baamubuuza mukama we gye yalaga nga byannyonnyola tebikwatagana. Okusatu ne basobola okukwata omusajja we n'atwalibwa poliisi e Kakindu tusobole okwongera okufuna amawulire amatuufu kubanga yobadde yagamba naye tamanyi gy'ali. Kati abatuuze mu kuyiga munnaabwe bwe basangidde ekifo we yali yaziikibwa mu nnimiro ye y'amatooke n'emmwanyi. Okusiŋŋaanyiza okufumitawo nga wantu wakka nga kirabika nga tugeze okukokera n'otugana naye wano aba ali wano abantu bonna nga bali wano tugeze okutakulako nga ye kwe tutuukira nga bayamuziika mu mmwanyi ze kumpi n'amaka gaabwe. Bano amangu ddala batemeza ku poliisi naye yayanguye okujja okuziikula ekinnya ekyabadde kigambibwa okuba nga munnaabwe mwe yaziikiddwa. Era omulambo baagusanzeemu nga gutandise n'okuvunda. Omwana wange baamuse n'omusajja n'amuziika mu kinnya n'omwana wange mpulira nnuma. Wano poliisi yatandikiddewo omuyiggo gw'omupakasi era n'akwatibwa n'omukazi gy'abadde yeekukumye. Bamukwatidde mu kyalo Nakaziba mu Butayunja sub-county ono gye yabadde yeekwese ng'abeera n'omuganzi we. Nga twasanze simu 2 ez'omugenzi nga muganzi we yabadde azikozesa. Abatuuze boogedde ku kiyinza okuba nga kyekyavaako obutemu buno. Kirese byonna abakozi betuleeta ebiseera bisinga tabanjula nnyo ate tuwaza okubanjula bakozesa ebidagala bingi. Ate bo abakwate bakyakumirwa ku poliisi Emityana. Poliisi oluvannyuma lw'okwekebejja omulambo guweereddwa ab'enganda bakole ku by'okuziika.